banoonya mbeera nti olwali mwana mukiibi olwalero omwana ava mu ssomero n'agamba nti ngenda kwesimba ku bwa kansala talina yadde omuzigo mu Kampala ogugwe oba gwapangisa yadde omuzigo mu Kampala ayinza ne gwapangisa ayinza okuba taguyina ng'asula w'abakadde be ate nawe abakadde be nga basula mu muzigo ne bamuwa bakansala n'alyoka apangisa n'alyoka agenda n'alyoka apangisa kati omuntu oyo gwewadde obwa kansala nga talina na waasula oba gwewadde obwa mmeeya ba division nga talina na waasula oba gwewadde obwa MP nga talina na waasula naye mukulembeze mu kibuga ekikulu capital city of Uganda ekibuga ekikulu eky'eggwanga omusuubira kukola ki asooka n'agenda n'ayiya wapangisa omuzigo n'asooka n'agenda n'anoonya akaploti gy'akagula n'asooka gy'azimba oluusi n'awasa oluusi n'akola ki ate nabwe ekityo ne gavumenti nayo kyekola bwereeta abakulembeze nga ba RDC nabeereeta mubeera bwe batyo kati ebintu ebyo nze mbikubuulira mbyogera lwa nsi yange lwa ggwanga lyange lwa gavumenti yange atulaba tugenda kusooka tumulembo tudda nkyali n'Abdul Kitatta ayogera ku nsonga emuluma ebintu byalaba nga bwe bitambula oba oli awo ye n'endowooza ye ki ekiyinza okukolebwa okwongera okufuna obuweereza obulungi